abasajja bo mubandekere. Ono kamubatere mu layini ye, kamubatere mu levo ze, ekisigadde mukindekere. Ntandise video nako olwaleero mbabuuzaako bannayuganda mwenna we muwangaalira nembeebaza emirimu gye mukola, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nzize mbagamba nti abasajja babateeka ku Bobi Wine. Ne mbagamba projekiti eno z'ebintu bino nabyogera emyaka ndoozi egiyise giringa emyaka giringa 2. Ne mbagamba Mpuuga n'Akabondo ne missoni yaabwe gye bayina. Era Mpuuga zaatuukirira abakulembeze ab'enjawulo. N'abagamba omusajja oyo katongole. Era nze ne bampita ne bagamba olunaku olwaleero Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa ategese olukuŋŋaana lwa bannamawulire ng'avaayo okutangaza ku nsonga ezigenda mu maaso ku byobufuzi by'eggwanga Uganda ebirimu obuli bw'enguzi obufumbekedde mu kibiina ki National Unity Platform ng'ate abeeyita ab'ebitiibwa be basusse okulya enguzi. Kino kiddiridde okubeera nti National Unity Platform yawandiikira Paalamenti ebbaluwa ng'ebagamba nti kaminsona agobeddwa. Abadde Commissioner Mathias Mpuuga Nsamba ateereddwako Honorable Zaake Francis Butebi yalina okuddizibwa mu ofiisi eyo. Mpuuga Nsamba n'akalambira nti ye talina kuva mu ofiisi eyo era olwaleero kyakuddaayita olukuŋŋaana lwa bannamawulire okwongera obbakakasa ku nsonga ezo. Ye agamba talina kuva mu ofiisi eyo kubanga akyali munnakibiina kya NUP omujjuvu ate era n'ensimbi ezimwogerwako obukadde 5 bwe yalya ayongera okwewakana nti ye tabulyangako. Akkiriza nti yazirya naye agamba ssente ezo zamuweebwa mu mateeka si nguzi nga NUP bw'ekyogera. Olwaleero bannakibiina kya National Unity Platform bo bamanyi nti nno kaminsona tuteekawo Honorable Zaake Francis Butebi gwe tubala mu bitabo byaffe. Ne sipiika avuddeyo n'akalambira nti Mpuuga talina kufuluma ofiisi eyo. Kati abaffe Mpuuga akyali munnakibiina ki National Unity Platform ekirwanyisa gavumenti eriko okugijja mu buyinza oba y'omu ku bali mu NRM abalwana nti tetulina kufuluma buyinza. Kuba bw'abanga ali mu opposition era opposition neebaga amateeka n'agaana okugagoberera kitegeeza nti naye y'omu ku bali b'enguzi abali mu gavumenti abanyigiriza bannayuganda abalwanira enkyukakyuka. Nkujjukiza Haji Setu omusomi w'edduwa nno yakutuusako pulogulaamu zino. Haji Setu bw'ogenda kumukubira ku ssimu ye eri 0703 31 39 25 omukubirako agenda kusomera ku dduwa ze ebibadde bikusumbuwa bigenda kuba bifuuka lufumo omuli abanoonya emirimu ebyammwe bijja kuba bitereera. Mwe banjagala kugendako bweru ensonga zammwe azikolerako ddala. N'abatawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo Haji Setu bakusomera ku dduwa otereerera ddala. Katongole. Era nze ne bampita ne bagamba katongole ow'ekitiibwa ng'omulimu. Ne bagamba nze oyo mukatuliki munnange naye mumanyi. Ne bagamba Mpuuga n'Akabondo ke mbamanyi. Nze Mathias Mpuuga n'akubira abantu bangi. N'agamba ampa akasente ne mugamba Mpuuga ensonga ze tuliko za kununula nsi. Ne mugamba Mathias Mpuuga ne bw'okola otya tetugenda kuzikiza kigere. Nze yavaayo n'esooka ne mbabuulira ebintu eby'enjawulo by'adde akola ne mbagamba oyo musajja pulojekiti nnene. Kati olwaleero ngenda kuggyayo information, ngenda kuggyayo ebyama nga sina gwe nnyigidde ku liiso. Wuliriza bulungi. Nsamutaaginge President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General David Lewis Rubongoya, njagala Benjamin Katana ajje ku video eno. Nsaba mutaagingire Muhammad Muwanga Kivumbi, Betty Namboze, muntaagingire Medad Lubega Sseggo n'Akali Amaggwa. Video etandise etya? Ndowooza kantandikire wano. Olw'embeera emu kantandikire wano. Kamange President Kyagulanyi omukulu ono ayise press conference. Mathias Mpuuga Nsamba
press conference eno agise awo ku parliament mu commissioners chamber. Press conference eno bamaze kutuula bwe batudde n'akabinja kaabwe nekkulu ng'emu erimu ne Banita Amongi n'abantu abamu insiders aba Yoweri Museveni ne bagamba kati tuddamu tutya. Era njagala munnayuganda ogenda kuva ku vidiyo eno ng'otegedde Mpuuga Mathias akoleraani ne kye baamutumye. Ayogedde bw'ati, njala muwulye bulungi mu byayogedde, era n'akalambira omusajja omukulu mu Gaalubindi bw'atagenda kuzzaayo ssente. Ssente tazoogerako, ye beebuzaabuza ng'ababbi bwe babeera. Nga buno obumese, mumanyi buno obumese? Buno obumese babuyita batya? Buno obumese obulina obumu obuwanvu. Kabala okuluma ku lumondewo ne kakomawo mususu bakayita batya? Ako. Kati Mpuuga zze ow'ekitiibwa tokyalina kitiibwa mu bantu. Ow'ekitiibwa tokyalina kitiibwa mu maaso gaffe. Ow'ekitiibwa najja ne yeekaza ku bya ssente za ebitaano si bye boogerako. Ni bano abasajja balimbye ensi, bano abasajja babbi. Ebbanga lye mumaze nga Mathias Mpuuga mulimba bannayuganda. Mpuuga Kyagulanyi Robert Ssentamu ne Bobi Wine, President Bobi Wine n'ekibiina kyakuyita nga musajja mukulu ne bakuteeka mu kasenge ne bagamba jangu onnyonnyole ku ssente zino. Tuuli ssente zino wazifuna era n'okkiriza nti wazifuna. Mazima ddala nga tuli mu kisiibo ng'Abakatuliki, ng'oli musajja mu Katuliki, nga ku Sande oteekateeka okusomera ekitovu. Mpuuga wakkiriza ssente zino n'okkiriza nti ssente wazifuna. Naye ekisinga okuneewuunyisa ku musajja Omukatuliki eyeeyita ow'ekitiibwa eyo ensonga tagyogerako. Era byali mugira mu ngenda tereeza kibiina. Ekibiina okitereezanga ani? Era byoli mu kunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina mbubasirise ku nsonga ya Muhoozi Project. Museveni ali mu kukola dynasty. Muhoozi yabadde Masaka. Mwenna mwasirise ne Babedi Bwannika ne mulya ssente zammwe ez'ekibi ne mudda mu ziroogi ne mudda mu kwema masuga. Kati essaawa zino nja kubuuza Mathias Mpuuga, okuggyako musajja gw'obunnanfuusi, okuggyako musajja gw'obulimba, njagala vidiyo eno etandike. Njagala kati bano abasajja kubanga akaliro bakawulira, kati njala n'aba diaspora mujje ku vidiyo eno. Tereeza byuma byange wano mbalage. Vidiyo etandise etya? Omukulu ono bino byayogedde, wulira. Njagala okubaaniriza olwaleero nasabye okwogerako n'eggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo ku kwatutuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzerako, kikyendowooza, sooka omubuuze kiky'oddako ng'ani? Era gwe weebuuze lwaki TV zonna omunyampi ono Mathias Mpuuga zonna zibiraze live, zonna TV, NBS, NTV, BBS, byonna bibadde coverage live. Bobi Wine press conference meka zaakola ne bazifuula live. Njagala owulire. Wulira omusajja ono omukulu. Njagala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika nno ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba munno oyo agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ŋŋende, njala bagamba nti wendi era ŋŋenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina
ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa obanga oli memba oli mukulembeze oli full soldier yenna gwe wawaddata obapangisa okunvuma ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina n'olwekyo sigenda kuseeseetuka ndi deputy president w'ekibiina ekibiina bwe kiri nakiteekako amaanyi gange obudde bwange n'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi ekyokubiri okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunyonyola mu mateeka okujjako okupalapalanya so kyenategeeza eggwanga nakali kyentegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera ate siri kapeere mu kutegeera amateeka ekyokusatu okutegeeza abo bonna tetukkaanya mu uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kyetusobola okuzimba we tutuuse nja kutambula nammwe si mwenyupi mokka n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu kineeraliikiriza nti mu kiseera Omwami Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere nga Omwami Museveni amaze okuzakyuka ebyokulonda bitugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa ekibiina nga NUP kisinga obunene mu opposition tuli awo tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde kirina kye tulowoozaako kirina kitutegeeza ggwanga naye tuli mu mbeera ya kinyumu ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu tukole ebyo ebisoboka naye ne munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga enkwata y'ensimbi enkwata y'obukulembeze ako mukawulira kati njagala awo mutunule ne Abedi Bwanika bye yayogera ngenda kubalaga abamu ebintu mubitunuulira butunuulizi bana basajja twaboogerako dda gino emisota gibadde gyayingira dda essaawa zino kyova olaba bakola statement ne bagamba tetuva mu kibiina kubanga bo mission yaabwe n'ekigendererwa kwe kuleka National Unity Platform nga bagikubye ekigo ekigendwa kya Mpuuga Abedi Bwanika kwe kulaba nti NUP kuba mu 7 billion 3 yazibawa mu nnaku zino sente zitambula oli bamukwata nazo ku bugundi kungaali ku Oshingi Bay NUP kyopula bagamba tukulwanira mu kibiina era na Abedi bamugamba bamubuuza lwaki tova mu kibiina ky'abanno tewali yagambye Mpuuga va mu kibiina naye Mpuuga obubbi n'obulyake botabwogerako era bano abasajja ngenda kubalaga ngenda kulabisa abantu abamu kuba Mpuuga ne ssente ze bakuwadde okunoonya abakwatira media President Kyagulanyi ekigendwa kyo kiri ki abaana no bagamba njamu mu ndicodingire ng'ayogera bino ng'akola bw'ati zonna mission twazitegedde n'abantu bawasinkanye kati njagala owulire wulira n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu kubanga kiri kimu ku bintu ebyekekwa mu kibiina kyaffe njagala kugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira bannaffe abali ebunaayira muwulire lwaki ayogera nnyo diaspora lwaki essaawa zino lwavaayo mbw ategeeze diaspora community temugeza ne muwuliriza omuguya nkibagamba diaspora community era ono yabadde UK ne be yasinkanye tubamanyi ekigenderwa kye ne project wulira byayogera ku diaspora community njagala muwulirize vidiyo negenda beera nsibwe y'olwaleero waliwo bengenda okwabya ng'abamu mulina Mpuuga okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu okunafuya struggle y'Abannayuganda basajja mmwe muli babi wulira vidiyo n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu kubanga kiri kimu ku bintu ebyekekwa mu kibiina kyaffe
njagala kugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali e Bunaayira. Bannaffe abali e Bunaayira batuwagidde nnyo kuba twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era byenkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannange abalowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda, kubanga okwetaba akamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente, naye nga musobola okulonda, musobola n'okubako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange, nga mwe muli n'okuteekawo ennongozi za musemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino, so si mu bigambo bugambo. Ekisemberayo ddala njagala okukakasa bannannugu nti ndi nammwe wendi, era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja kitereeza mu kibiina, naye ng'enkola y'ekibiina gyengenda okudabamu okukyusa. Ebale nnyo. Lindako njagala omukulu ono waliwo endage wagenda okukaabya amaziga, musaasire nnyo ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Gye gino emisota gye yayagaliza n'agiwa buli kimu. Era Mathias Mpuuga katondono musajja gwe Bobi abakola nsobi n'akwongera obwaloopu n'ekibiina. Kyagulanyi Robert Ssentamu ne National Unity Platform babakola nsobi. Omusajja ono ne bamwongera ekisanja ekyokubiri. Kaneesekereko. Era olukwe kati oluliwo luli lutya, njagala muwulirize vidiyo. Mpuuga abadde yasensera. Era Mpuuga eno statement gy'akoze eyitidde nti ne bannaffe nga bwe tuli mu kibiina mu wiikisi eziddako tugenda kulangirira ekiddako. Njagala owulirize vidiyo era nsooke nkulageko. Ssebo President Kyagulanyi be bano, obalaba meeting yatudde, obalaba ne bagenda ne banoonya ne Kasiyano Waddiri, banoonyesa ne Kasiyano Waddiri kubanga akimanyi alina kyali mu kuzimba. Era Joyce baagala omulaba oyo Saabedi Bwanika, missioni yonna gye balina ne pulaani njagala njabye olunaku olwaleero, kubanga Mpuuga bw'otuula wansi n'olowooza nti oli wa kitalo aga Katonda mu ggulu ogenda kwewuunya. Omukulu ono waliwo ebigambo byayogedde era njagala muwulirize bulungi, nsaba mwetegereze. Amawulire gamuwa coverage era amawulire essaawa zino gamusoosowaza. TV zonna zibadde live, okuli BBS Terefayina yine ebadde live. Mugiraba? I've seen a copy of a letter circulating on social media. The owner of the copy is visible from the bottom of the letter. The letter is addressed to the Right Honourable Speaker of Parliament, and I'm only informed of the content by copy. I'll not respond to that letter, except to restate my position as communicated earlier to the party and the nation, that I affirm the fact that I confess no wrongdoing. Oli agamba ati ayogeza Jaliri, ayogeza Malala, amaanyi g'emmundu, awulira gamuli mu kasomyo. TV zonna zimulaze, live ssaawa 4 order yazze, project yaffe eyo mulina ogiraga. Era njagala owulire bulungi. Law or elementary common sense. The position of the law has been clarified to whoever wish to understand, but not to deliberately slander, and those who know deliberately wanted to slander me or to gain short-term political capital out of the current situation. So I did state my position. It is the position of the law and the common sense. I wish to reassure all comrades in the struggle for a fair Uganda that
My commitment has never waned. I am not and shall never be part of any form of corruption. I've never been indicted of corruption. I am never corrupt. And nobody will invite me into corruption. Mukulu Mathias Mpuuga. Ebitaanu wabifuna mateeka sebo era wabitwala. Endowooza yo ne Muhoozi ne Museveni ye mukati. You are arrogant. Ulira. When we find ourselves disagreeable on anything in our midst, as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from grandstanding and desire to settle political scores at the expense of reputations of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Ugandans must be encouraged. And I'm here to encourage Ugandans at all times. Ate abasajja bano bayaaye. Abasajja bano bayaaye nze nzikiriza. Omusajja akanula amaaso n'okkiriza n'ogamba wallahi byagamba bituufu. Mpuuga akanudde amaaso dinga abadde yono Mpuuga. Ng'akanudde eriiso naye mazima ddala nga byayogera byonna bya bulimba. Beba abantu nze nja kutegeeza kati omulaba omukulu ono ali eyo anafuya President Kyagulanyi abadde ku TV n'amunafuya nyamuuli ekibuuzo kino nga bakimubuuza. Naye Anita Amongi teyandi kutegedde. Oba komishona bw'olemeddeko ensi egenda kukyawa. Era olowooza mu ngenda lwanira mu kibiina tukyuse ogenda kyusa ki ekibi ky'olabamu. Era bano abasajja mission yaabwe ennenne gye njagala mwenna bannayuganda mutegeere. Wulira bw'ayogera nga ali arrogant ayogeza jjaliri raba. Naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku bitimbagano ku nnyimbe press conference musaasiranga omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkaniddeawo naye ensi ekyaganya okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonya. Ensi yakkiriza dda. Saagala weebuze. Omanyi baddeyo ne beerimba nga bali mu ziroogi nga bali mu buwoteeri. Oli w'amaanyi baagala bwamukwata ku kitogi n'amugaa bebi gw'osinga ani akulimba Mpuuga n'obwampuuga bwo. Kyeyalinga vidiyo akasajja kano musimanya ensi eganya okukkiriza. Ensi olina abagoberezi bameka? Olina ensi baani abakukkiririzaamu? Ne mu nnyendo Mukungwe w'ova Mpuuga tolina bakukkiririzaamu bawera 100. Era bw'olina bwe muwadde obusente era vva mu kwematiza. Basajja mmwe muve mu kwerimbalimba. Kyagulanyi ssentamu taba kutandikawo revolution eno singa oli luddawa. Wajjanga n'ofukamira emagere. Wajjanga n'ojja n'ogamba mukama wange bandi bubi nga mukasambidde akuli bubi. Neewulire ejjaliri lyayogeza. Wulira omusajja ono ejjaliri lyayogeza. Naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku bitimbagano ku nnyimbe press conference musaasiranga omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkaniddeawo naye ensi ekyaganya okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange. Bw'aba mpise nja kumusinkana twogende sinakufuna mukisa kumusinkana muntu mulala. Okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga yasimba eruntwalamu. Owulira mbu olukiiko lwampi naye nga luli bawulira bulizi Bobi yagize ne badduka emisinde mbu tewali nsonga yasimba entwala.